Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Olunaku lw'eggulo Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ng'ali wamu ne baminisita ab'enjawulo baatongozezza enteekateeka eyaleetedda gavumenti eruubirirwa okutumbula obuyonjo mu ggwanga, ng'eno ye y'olunaku olwateereddwawo buli mwezi abantu okulongosezaako ebitundu byabwe. Okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4 tewali pikipiki, tewali gaali, tewali duuka kugulawo, tewali bizinesi. Ffe tugamba nti leka Uganda eggalewo. Tuli ffenna tugamba Uganda eggalewo tusobole okweyonja. Olunaku luno kyalagiddwa nga lwe lw'omukaaga olusembayo mu mwezi, ng'era kino kitandika lwankya okuva ku ssaawa emu okutuuka ku nnyeza Kalasamayanzi. Kuli kulaba nga tufuna olunaku lumu olw'omukaaga olusemba mu mwezi. Ate kino kiragiro teri kulanga kulala. Era tugenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 kwe kwosa enkya lujja kuba lwa mukaaga. Kwogerako n'omubaka wa President mu Kampala, Alhaji Lule Mawuya, atubuulidde nti kino si kiragiro kya Ssaabaminisita wabula ekiragiro kya gavumenti, ng'era agamba nti etteeka ku nsonga eno lijja essaawa yonna. Kino kya gavumenti era nga mujjukira nti waliwo okuteesa mu cabinet n'etteeka ndowooza era lijja kubeera nga nalyo lijja bwe liba teririiwo, naye nga kuteesa mu cabinet nesalawo nti olunaku olwosembayo olw'omukaaga olusembayo mu buli mwezi, olunaku olwo lubeere nga lwakulongoosa. Olunaku lw'enkya enteekateeka eno lw'eggyibwako akawuuwo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo baakubeera mu Kisenyi e Mengo, ng'era Mawuya alina by'alambuludde. Ntwala kukubiriza mwe mwennyini bannakampala ababeera mu Kampala, abakolera mu Kampala, abasula mu Kampala, abaagaliza Kampala ebirungi okubeera nti enkya okutandika n'enkya Mukama waffe Vice President agenda kubeera mu Kisenyi era nga mu ttiimu eyo Prime Minister ajja kubaamu, baministers bajja kubaamu. Bannakampala basiimye ekirowoozo kino nga bagamba nti gavumenti yali yalwawo dda, so nga Obwakabaka bwa Buganda bagamba nti kino bwali bwo bwakikola dda. Ekyamazima nti gavumenti ku saidi ya bulungi bwansi yalwawo dda, olw'ensonga nti kiyamba ffe okweyonja okwewala endwadde. Ekyokubiri nti gavumenti eba ne puroguramu zayo nga nnungi nga ziyamba omuntu wa bulijjo, nga ziyamba abantu lwakuba nti ziba tezikomye waggulu ku ofiisi eyo mu ofiisi za gavumenti waggulu. Muzeeyi waffe bye yakuza ekyejo buli kaseera ne tweyita abanaku ennyo, ffe tugenda kunoonya muwogo, buli kaseera nanoonya muwogo, ate ng'oba oli awo obuyonjo buno buziyiza bingi bisobola okuva mu buligo mu bukyafu. So omuntu n'alaba nga waliwo amazzi agamulinaanya awo agagenda okuvaamu ensirizi mu lume ate afuna omusujja, n'alaba nga ate amazzi ago gasobola n'okuvaamu endwadde endala nga kolera. So ekyamazima weyonje tumwanirira kirininga ate sina kulinda ezo nnaku za mwezi. Omuntu oteekeddwa okuba omuyonjo gwe ne neighbawo naddako. So Prime Minister bw'oba ng'ovuddeyo n'abakungu abalala baveeyo bakwegatteko okwongera okulaba nti munyikiza enkola ya Ssaabasajja Kabaka ey'okuyonja okukola bulungi bwansi. Buli omu ayitukako n'agamba Kampala nnungi kubanga ne environment mweri mu Uganda teri si yeri mu nsi endala. Kubanga obukyafu bubi, teri muntu ayagala bukyafu. Ssaabakazi bannange mbagamba tubeere bayonjo, tuwese eggwanga lyaffe ekitiibwa. Ensonga y'ebinaakozesebwanga mu kuyonja, waliwo abasabye gavumenti okuvaayo okuyamba ku bassentebe b'ebyalo mu kubawa ebikozesebwa, so nga abandi bo bagamba bassentebe abateesobola batuukirire abantu abalina obusobozi mu bitundu byabwe. Ne tusooke twekwatiremu ne gavumenti ga LC bwe zigenda okulondebwa buli LC egiwengayo ebitiyo 5 ekyo nakyo Prime Minister kimusaba ssente ozirina. Buli LC giweeyo ebitiyo 5 n'enkumbi 5 nabo kwe bajja okweyongereza. Bafunyefunyeko ku busente abasobola okugula ebaketi obukutiya, abeerosi batuukirira abagagga ababalimu basobola okugula ebikutiya ebyo ebisobola otwala akasasiro. Ate waliwo ne abantu ba bulijjo betwogeddeko nabo batubuulidde nga kino bwe kiri ekirungi kyokka nga balina okwemulugunya eri ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala. So okujja eyo leo kasasiro mu budde enkuba egenda okutonya
babitutte naye era tubeera nabe nemala wiiki nga tebabikimye nemala na wiiki simeka nga tebabikimye sente bwe baba bazibangisa bukambwe nogaba mufuna obudde obujja okunona sente naye obudde obunona kasasiro obwo nga temubufuna kibakakatako tugamba wakiri nti buli wiiki nti oba olwokusatu muteeke wano kasasiro tumunone. Kimuli Abdallah ne Kimera David, Kurake TV, amalindirire.